naye kikulu nnyo n'okumanya nti abantu betubanja si abali mu makomera bokka naye n'ababuzibwawo. Otwogerera mukimanyi bulungi nnyo tulina families nnyingi nnyo abali verified abantu 18 ababuzibwawo. Ate ennaku ezo waliwo abalala be bazibatwala nabo betunoonya, naye families ezabuzibwawo abantu baabwe mu kulonda zikyali 18 abantu abo tubanoonya era tubabanja kubanga baatwalibwa ab'ebyokwerinda. Abo be bannakibiina ki National Unity Platform. Oyo ye Secretary General David Lewis Lugongoya. Ku nsonga z'okugamba nti basisinkane Mwami Museveni bateese abawa abasibe be yakwatira obwemage. Twalabyeko omulenzi gwe bafojinze ye n'amuyitawo ekibiina ki National Unity Platform era nga Balamu ye yamukutte n'amutwala mu State House nti agenda kusaba Museveni ayimbule abantu abo. Bagamba nti bwakiri baagala be NUP beesitule bakiteeke mu buwandiike basabe Museveni asobole okuyimbula abantu abo. Bo bagamba nti Museveni asonyiwe be yasiba. Bo kye bawakanya nga bagamba abasonyiwe baamukola ki? Era bakalambidde abe NUP tebagenda kusisinkana Museveni kubanga tewali nsonga y'amakulu gy'asobola kuteesa nabo. Ne be yasiba tebalina musango gubavunaanisa. Bw'aba awulira ng'akyetaaze ekyokubata kiri fayini abate. Bw'aba takyetaaze agira abakuumira mu makomera gye bali kubanga bakimanyi bulungi nti tebalina musango. Saawa yaabwe ey'okubata bw'erituuka baliteebwa. Tutambudde ne Haji Ssettuba omusomi w'edduwa yakutuusako pulogulaamu eno. Haji Ssettuba akola ku nsonga ez'enjawulo omuli abanoonya emirimu, omuli abaagala okubongeza emisaala ng'olaba akasente k'okola tekamatiza, abaagala okulinnyako ennyonyi okugendako ebweru. Nammwe Haji Ssettuba abakolerako ddala ku nsonga zammwe ng'ayita mu kubasomera dduwa. Ogenda mufuna ku ssimu eri 0703 31 39 25 ye Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Bano abantu bali kufayiremu ne Olivia Lutaya Bamachite n'abalala nga bwe mumanyi bano baweebwa bail naye ate abalala bakyali mu makomera naye si musango guno gwokka nga bwe ngambye. Ne weekend yennyini mulabye abasibe abamu abantu 5 abaleeteddwa kkooti evunaana abakalintalo ICD. Abawagizi ba NUP 5 ne bateekako emisango eminene nnyo naye babakwata emyaka 2 egiyise. From that time tebabawozesanga. Kakati bwe wewunye baba bagamba nti bano abantu balina omusango osobola otya okukwata omuntu n'omusiba emyaka 2 nga tomutwalanga mu kkooti kumwozesa. Tulina groupe endala bano bakwata wano nga 8th May last year nabo bali luzira apa n'abalala bangi nnyo be tulina abali mu makomera g'enjawulo naye kansabe wano bogereko maybe soke jogere oluzungu. So here the General Museveni came out together with his apologists to talk about our political prisoners, people who are stuck in prisons for over 3 years, 4 years. One of the things we want to emphasize is that those people did not commit any offense whatsoever. That is why we have been demanding for the release of these people, not begging, because these people did not commit any offense. Like these people will tell you, they will tell you the circumstances under which they were picked up. But also they will tell you that from the time they were picked up, abducted, the state immediately tried to compromise them, to tell them that if you stop supporting NUP, we shall give you money. Every time I go to Chichari to check on those people, they tell us the same thing. Regime operatives have been going to them to tell them that you stop supporting NUP, we shall free you and give you a house and all that. And you know, many times this turns out to be a lie. They normally tell them that they'll give them money and all these things, and it turns out to be a lie. Also, you saw that man called Balamu. Very unfortunately, you saw him saying that if these people are released, our prisoners,
that they will go and reorient them and they start doing what? So in other words, they are telling you that when these were freed, the condition for freeing them is so that they start supporting NRM and these other criminal entities, which is very unfortunate. Because if you're saying that these people are committed any crime, why have they tried them for all this time? So we have prisoners at Chitaria, we have others at Luzira, Upper, Makshon Bay, we have the women's prison, and many other prisons across the country. And we continue to demand for the release of those people. Some of them were, of course, slapped with other charges which were not even related to supporting NUP. You find someone being charged with aggravated robbery, but if you investigate, you find that the person was just found putting on a red beret, and then they were trying to bring a charge, a serious offense against him. Just like it happened to our president, you remember when they said that they found him with the guns in Arua and that kind of thing. So without wasting any other time, I would request these people to use some few minutes to talk about this group of 32. 4 of them are out on bail, but 28 are still there, are still in detention. Then we have a group of Umamagala and others. We have the ones who are being tried at the ICD. We have others being tried in different magistrates' court, etc., etc. So our estimate is about 100 people are still in detention over politically motivated charges. Like I said, some of them, you will not find them charged with treason or something, but they will be having a charge like aggravated robbery, like even simple robbery, you know, those kinds of charges. So that is the unfortunate thing. Maybe what I want to emphasize in English, what I hadn't talked about, is that our demand is not only for people who are in prisons. We are also demanding people who are missing. We still have 18 people who are missing from 2019, 2020, and 2021. People who were taken away by the military and police, and up to now, their families do not know where they are. So while I saw General Museveni and still talking about people in detention, we want those to be freed, but we also want freedom for the people who are missing. Chibarama John Bosco, Kanata Muhammad. We want to know where Sempija Yuda is. We want to know where Damulila John is, and the others, the 18 people who were taken away up to now, Moses Kawenja, all those people who were abducted in broad daylight, taken out by the military, and up to now are still missing. Uganda. Truly, the nsonga gy'abadde boogerako nga eri ku nsonga y'abantu abali mu makomera. Naye ate nga bwe mumanyi, tulina abantu abaabuzibwawo. Tulina families 18 ezitamanya abantu baabwe balagawa. Tulina John Bosco Chibalama yatwalibwa mu 2019. Tulina Kanata Muhammad, Damulira John, Sempija Yuda. Tulina Moses Mbabazi Kawenja. N'abalala bangi be mumanyi betuuse nga tubanja ebbanga lyonna. So bwe baba boogera ku bantu bano abali mu makomera twagala bateebwe, balekerawo okukozesebwa mu kooti z'amagye kubanga tebalina musango. Bano bwe bagenda obagamba bwe babawamba ebiseera ebyasooka bali babagamba lwaki temuva ku Kyagulanyi, lwaki temuva ku NUP. Bwe balaba nga tebagenda kukkiriza ebyo ebiboozi ne batandika ne babaleetako emisango egy'enjawulo, basooka ne bateekako omusango nti babasanga n'ebibwatuka n'ebirala bwe bityo. So nga mu interrogation bali babuuza lwaki mwambala enkofiira z'amagye n'ebirala. Kati ebbanga lwe lyayita ne babale oluvannyuma lw'okumala emyaka 2 nga bali mu kooti y'amagye nga tebakozesebwa, ne babongerako omusango gwa treachery oba okulya mu nsi yaabwe olukwe. Mu myaka 3 mu kooti y'amagye kati nga omusango gwa wano gwe baliko bakaleeta abajulizi 6, naye n'abajulizi 6 buli mujulizi aze gwe bagoba, kubanga abasinga omujulizi ate nga tamanyi basangibwawa, kwegamba bali awo. So state naye kimanyi bulungi nti tebalina musango, kyova olaba babali babasanga ne mumakomera bano abaana okubagamba nti naye lwaki temujja ne mukkiriza guno omusango, ne tubawa ssente, ne tubawa mamotoka. Abantu bano bagamba nti balumirize pulezidenti waffe nti yabasindika okukola ebintu bwebiti ne bwebiti, nti yali abasindika mu bikolo by'okuwekera n'ebirala bwebityo. So abantu baffe tebalina musango, bateebwe unconditionally. Omuwendo kati ensonga y'omuwendo of course nzibuzibu kubanga abamu nga bwe bateebwa, abalala bawambibwa, abalala ne babakwata n'ebirala. Naye wetwogerera tumanyi nti abantu nga 10 be bali mu makomera ku nsonga z'ebyobufuzi ebyekuusa ku NUP kusaawa zino. Naye mukimanye bulungi nnyo nti
era nina list gyengenda obalagako eriko amanya eyo gyegyeodomuti ya presentinga mu parliament eriko amanya agasuka mu 10 abantu baffe abakwatibwa ne bawambibwa mu bitundu ebyenjawulo by'eggwanga abamala ebbanga nga tebalabisibwako ebyo kya tebalabika naye kati wetwogerera nsuubira abantu baffe abakyali mu makomera balingaawo nga 10 nga bwe nga bali mu makomera ag'enjawulo misango egy'enjawulo abamu bagenda bateekako emisango egitali directly gyokotesobola kutunuulira nolowooza ti gwa byabufuzi nga trizoni oba bino byebagamba ebikwatuka oli bamukwata namuteekako omusango gw'obutujju ne bagamba nti ono simanyi bamusanga murobale obanga bakozesa emundu kuba abantu n'ebirala bwebityo naye ogenda kubinoonyerezaako ogenda kwesanga nga misango gya byabufuzi kyova olaba wiikendi wenyini wala abantu baffe 5 abaleeteddwa mu kooti era ne babateekako emisango bwekityo oluvannyuma lw'okubatulugunyira n'ebirala bwebityo ensonga mepe esembayo gye nalagala okwogerako General Museveni n'abantu bwe baba bagamba nti kati bano abantu tubate kyekiddako okutyobera kw'eddembe lyabwe kwe baba bayisaamu bano abantu ne bababonyabonya ono omulaba amannyo ge bagajjamu yalina amanyi era ebifaananyi bye bwebiraba ebyedda yalina amannyo ge ne bagakisa mu magalo ne bakola ki ne batulugunya bubi nnyo kakati ng'obatadde ekifaananyi kikino ng'amannyo ge mwegali bulungi nnyo naye bwe bamala omuwamba ne bamutulugunya ne bamugyamu amannyo n'abalala ne babajjamu enjala n'ebirala era abo bali mu makomera bakubulira ebikolobero bebayitamu byonna byonna nebagenda mu maaso n'okuyitamu kakati abantu baffe abo bw'ogamba nti dimandi yaffe nga NUP teri kubata kokka naye n'okubayirira kubanga tuba tekikyogerako eddembe lyabwe mwalinyirira bano bamaze emyaka 3 bali mukomera nga tebalina musango kati bwe nogamba nti kale tukutadde genda twagala wabeerewo bwenkanya oba amazima kubanga tebalina musango bwe bakola bokenyini basobola obwebulirira Amanya Mayiga Ronald Mukunanga n'ambanya ku musango gw'abatwalibwa n'ekitweko yasinga Machete basigalira ddala mu kkooti ey'amagye twalira ddala omuwendo gw'abantu 28 tuli bantu 32 ku fayiro eyo y'abatwalibwa naye bo olw'ebigendwa by'ebyenjawulo bayimbulako abantu 4 nga munafu basobodde kubeerawo kuli muganda wange ono Nyombi Richard ne Kamanya Kenneth ffe tuli ku kkooti oba ku bbeeyi eya kkooti ey'amagye naye nga tusigenda kwerabira mwaka gwa 2021 ennaku z'omwezi zaali 12 olunaku lwakusatu twasalibwako nali bamusikala ebbanga ku masitowa nansala zira mu divizooni awo waliwo twali patina omuwakaffe tugenda ku mirimu gyaffe egy'okusuubula obukoloti kuba gye twali tukola ne batusalako ne batunuzaamu emmundu nze nono omuganda wange Nyombi Richard kyanaku nti kwaliko omukyala naye olwokuba nti bamukola ebikola ebyensonyi nayisibwa bubi tebamutwala mu kkooti y'amagye era ye gyali andaba n'abamu kubalaba nga tukwatibwa bangaba nga atwalibwa sijja mwogera mannya ge kubanga ajja kuswala abantu bangi nnyo bakoleddwako ebikolobero nga tebasobola kuva mu kamera ngaze bwe nguddeyo kubyogera kubanga batya okuttibwa tukisibwa okuvayo twayimbulwa n'okubira ddala nga tukwatibwa bwe batumako baali bambadde ebyambalo ebyamagye abamu nga bambadde ebya bulaaka basirikale bajjati abamu nga bali mu siviliyani nga bonna bakutte emundu naye olwokuba nti bakitetegesa essuula kugamba nti bagira mu motoka ki oba mu motoka ki wabula nekanga batusazeeko ne batebasa emitwe ku ttaka ne batusiba ebintu mu maaso ne bamala ne batwambaza ebikoofiira ebikoofiira ne batukwata mu nsawo buli kimu kitwali tulina ne bakitwala okwali sente enkalu okwali waletiza fenzi wenjogera sina na national ID kubanga bagitwala naye bwe batukwata batusiba ebitambala n'okutwambaza ebikoofiira ne batuyingiza emmotoka nga batusibye ku mpingu ne bagenda nga batukuba emitwe ne bankubange emundu mu lubuto ebigala by'emundu muganda wange ono namanya luvannyuma nnyo nti ye baali bamukubye ne bamwasa n'eriiso naye era jja banyonyola kyanaku
nti bwe twatuusibwa bwe batwetolooza gye batwetolooza yonna nga bagenda batutekyalinga nga batugamba nze ng'omu bambuuza g'omunyarwanda wagira otya Baganda era mulina nteekateeka kino tojja kulayira kuba ebiseera ebyo ekyakitambula tojja kulayira kubanga kikyakitambula naye nga batubuuza mulina nteekateeka kino tojja kulayira ne batukuba ne batutulugunya ne batutwala mu bifo ebyenjawulo era ne gye bantuusaako obulemu bwe sitagenda kwerabira ne banzijamu amannyo nga bakozesa magalo era ge malimu gano gembalaga Mwami Kyagulanyi Ssentamu Pulezidenti w'ekibiina kya NUP nti yabatuma mu bikolo by'ekiyeekera tugenda kubawa ssente tugenda kubawa emmotoka tugenda kubawa obukuumi weewaawo nti twali mu kutya okungi mu kutulugunyizibwa okw'amaanyi nze nno wennyininyini awo nga tukyali mu Safe House kuba twamalira ddala wiiki 3 n'ennaku 4 buli muntu alina ennaku ez'enjawulo kubanga tetwali wamu bagenda batuwanga okugibwa mu bitundu ebyenjawulo fe batujja Nansala bana babajja Bweyogerere bana babajja wano Banda bana babajja Kawempe abala baganda bafe abamu babajja Yiri Erimbaale naye ne batugatta oluvannyuma lw'okuba nti baali bayagala okukuuma tiimu nga nene okugenda okugiraga Mwami Museveni nti bano betusobola okukozesa era batugamba nga batulugunyiza nga mukkirize nti Kyagulanyi yabatuma mu bikolo by'ekiyeekera tugenda kubawa bino na bino tubawe obukuumi ekirala tubawe n'emirimu ne tubabuuza mirimu ki n'abagamba abamu mugenda sigala nga muli mu kibiina kya NUP nga tetubalabisiza mu kamera musigale nga mutubegeera ebiri mu kibiina kya NUP naye bwe munaamala okulumiriza mukama wamwe nti ye Kyagulanyi tetugenda bawa ebyo ebyobugagga abaana babatidde tugenda bajja mu ggwanga tuba tulina obusobozi tubatwale mu mawanga g'ebweru era mbeere ne security tulabanga kyonna kikalubamu ne tubagamba tulabe bannaffe abamu nga babyogedde naye ate era ne batayambibwa ne bagamba tusobola tulina n'obusobozi obwawa pisito ne mubeera nazo nga mwekuuma kubanga obusobozi bwonna tubulina byonna byonna bwe balaba nga biganye nga tubasaba bwenkanya weewaawo nga twali wakati mu kutya bajja nga wayise wiikisi 2 nga tuli mu Safe House gyetwamanya oluvannyuma nti tuli mu Safe House yekireka ne batukolako testi covid ey'obuwaze era nga bagitukolako baali basirikale nga bamayinja n'ebitogi nga bapoliisi nga bambadde ebyambalo bya poliisi waliko nabaali muleyambe babawo ebiragiro mukole bwe muti ne bwe muti naye nze olwokuba nti nali nakubiddwa nnyo nga bwe mbategeeza nti ensigo b'ebitundu byange by'obuwaze era wakati mu bulumi ne mbategeeza ne mbagamba ne bwe munantuuse Mwami Museveni nze ngenda mugamba siina musango nawagira Kyagulanyi Ssentamu gwe musango wabula bwe oyagala okukola by'otugamba okukola sooka otulirizinge tudde waka n'obujjanjabi tubufune tusobole okukola by'otugamba okukola nga wonna tunoonya ekkuba eritufulumya kye balaba nga kiganye nga covid test bamaze okuzikola ne tulaba nga kiganye nga buli kimu kiganye tutandika okwekalakasa mu Safe House olubamaze otugatta naye bamaki tebazze kubanga bagenda batugatta okuwera ogwo omuwendo gw'abantu 32 ne balutayo n'ebyalo batugattirako kuba bali lwanjawulo naye mabegako omukyalo olime nabagambyeko gwe bankwata naye yagenda okuwulira bwe nali nga siyaba ng'omukazi agamba ono nga mumuyisiza obulinnyo mumutaakole ki agende wabula kye namanyako nti yaleepingibwa naye olw'okuba nti yali wakati mu kutya teyasobola kuvaayo ate nga talina na access yabannamawulire n'okutya okuswala okwogera ku nsonga eyo naye nga gyali andaba era abamu n'abafamire bamanya obuzibu obwo bwamutuusibwako weewaawo nga nange ne kusaba ya leero nateekebwa kuninga buli bantu bonna byonna gye tuyita batutya naye kyanaku nti baganda baffe balutalo Olivia bakyabamya ebbeeyiro wakati mu kututulugunya naye nga batuukiranga mu kkomera ekitaya minimax prison ossa omukadde yaliyo kino akimanyi bulungi nono omupya akimanyi bulungi tibatuukiranga abasirikale abambadde ebyambalo ebyamagye nabali mu ngoye eza siviliyani nga bagezaako okutukombisinga nga batugamba Kyagulanyi gwe muwagira olusi ali mu kkomera era n'olutaliiwo so mukkirize ne twagamba tugenda kuwawa ebirungi okuli amaka mubeere mu bulamu obulungi tubajje ne mu kkomera naye twagenda tugumiizibwa owekitiibwa sekretary general ne pulezidenti waffe nga batukyalira nga nabo batwala ensonga bazirikera nga tuzira amawulire baali baludde n'okutuyita mu kooti batuyita so netuva mu kkomera naye tuli mu kwebuuza naffe lwaki baganda baffe balutalo Olivia tebaweebwa bbeeyo ngaffe batuwa bbeeyo
kubanga bakuwaddeyo tulipootinga buli kooti wetwetagidde kubanga tetulina misango tusobola kutya wadde okudduka. Awo nno wensalira Bannayuganda bafe basigala mu kkomera bafune obwenkanya tebava buvi mu kkomera wabula tugiweeko emisango egyo egyatupatikibwako kubanga tetwagiza bino byabufuzi era nga bwetujja tubyogera. Kyannaku nti bwe baali batuka batugamba ebigambo ebyenjawulo nga bwe batalagala tulaba ku mawulire, bwe batalagala tulaba ku social media ez'enjawulo nga twogera nga bwe balina batulisitinga mu kkomera nga batugamba tetutuwa essente n'ebintu ebyenjawulo. Ne ku ssawa ya leero wenyogerera bakyatumiitinga kubanga nafunye omubaka omu okusinkana Mwami Balamu nga abatumye babadde abantu babiri ne bajja ne bamiitinga nga bansaba ngende miitinge omukulu Balamu kyatwetaaga ko okusobola okufuna obuyambi kw'Abaganda baffe Ontario Olivia basobole okuyimbulwa era nga ye akakasa nti alina obusobozi. Naye kyannaku nti bwe baba nga batuvunaana okwambala ebyambalo ebimyufu n'enkofiira eza red beret, twalabye omu yeeyise omukulembeze wa Nuupu ng'agenze mu bitundu ng'agenze wa Mwami Museveni nga yambadde beret byokubisira ebifaananyi era n'amwebaza. Omwami oyo yagambye nti ffe tuvunaanibwa okwokya ebipiira mu luguudo. Ebyo si bituufu Bannayuganda n'abantu bonna abatulaba ebintu bya byabufuzi bipaatiike era ensonga malabye omwami oyo ng'abyambadde. Naye nga SD waffe bwayogedde nti Baganda baffe bangi nnyo bawambiddwa mu bifo ebyenjawulo nga babavunaana okwambala ebyambalo ebyo. Basobola okusanga ng'oyambadde ekyo bola okuba baagala okuteekako obulumi n'obuku. Awo nno bwe tusabye Abaganda butataano Olivia ne Bamaketi n'abalala abasigadde abawerera ddala omuwendo gw'abantu 28 bayimbulwe nga tewali kakwakulizo konna kubanga twali Mwami Balamu nga yeewaana nti agenda kujja abasibe mu kkomera alage nti alina kyakoze. Ebyo abo be basibe b'ekibiina ki National Unity Platform bakakasa bulungi nti Balamu yali emabega w'okumeetinga abantu bano abaali basibiddwako ne babata n'abo abakyali mu makomera babasuubiza ensi n'eggulu nga babagamba okubawa omudiri gw'ensimbi balumirize Kyagulanyi Robert Ssentamu nti ye yabatuma okukola ebikolwa eby'effujjo ku Bannayuganda. Balumirize Kyagulanyi Ssentamu nti ye yabatuma okwokyanga ebipiira mu nguudo ne boonoona koolaasi. Balamu ayagala kwegulira buganzi mu Bannayuganda nti y'omu kubayeewo omubiri okulaba nga abasibe ba NUP bayimbulwa era ensonga lwaki abasuubiza ensi n'eggulu nti bwe banakkiriza okulya ssente ze bagenda kubayimbula era yeegulira ekitiibwa mu Bannayuganda. Abasibe bagamba nti bo bagumu n'embeera eriwo, bakimanyi nti bwe kunaaba kuyimbulwa bajja kuyimbulwa. N'abo be bayimbula bagamba nti bagenda kulumiriza Kyagulanyi Robert Ssentamu ku bintu by'ataabatuma ng'ate bamanyi ekituufu ekyabasibya kuwagira Kyagulanyi Ssentamu. Tebasobola mwefuulira ne bamulyamu olukwe kubanga bano ababawa ensimbi beenoonyeza byabwe. Okuwagira Kyagulanyi bamaliza batukoba batwala mu safe house, batwala mu safe house ne batutwala mu kooti z'amagye nga batusaako misango gya kulya mu nsiru. Kyokka baatugambanga kulokoka na kuva ku Kyagulanyi batubuuza bya Kyagulanyi bwe bamaliriza batusaako misango gya kulya mu nsiru. Kati bwe bamaliza ne batuwa beyiro, bwe batuwa beyiro baagala tuwa ssente. Mwami Balamu ayagala tuwa ssente, yatumye abantu atuwe ssente. Naye tekyenga Mwami Balamu mwantuusaako enkovu temusobola gijjawo. Ffe tetwagala ssente zammwe, twagala kuta bannaffe, twagala ddembe lyaffe. Twagala ddembe lyaffe natuwa bwenkanya ne kooti zituwa obwenkanya. Tetwagala ssente zo mu Mwami Balamu zitwale oziwa abalala bokkiriziganya nabo. Nikumusanga gwe kumuna Baganda bange nakwatibwa okuva mu byeweyogerere wafiso ne bannange bataano nga bo abasatu bakyaliyo mu kkomera, ababiri twaweebwa bbeeyi. Bakwatibwa mu mbeera embi ennyo era ffenna twewuunyisa kuba ffenna twagibwanga waka eri gwe basanga kukuba mbu yali yekalakaasa oba yali akolaki. Wabula nze kyenzikiriza kyali kitugatta ffenna ku musango lwaki ffenna twali tukkirizamu ebyo ebigenderayo mu Kyagulanyi Ssentamu era nga twali tuwagira ennyo kyekitugatta ekyokuba nti twagiwa mu bitundu byanjawulo. Ffenna twewuunya era twebuuzanga nga tukyali mu safe house nti bagenda tussaako musango.
abula kyatwewuunyisa mu kkooti nga batufuna n'omusango gw'okulya mu musolo kuba kutuleko recent era oli batufuna musango gwa nabyamagye ebifaananyiriza ebyamagye era nga ffenna twebuuza babisanga naani ani gwe babikwata nabyo kuba nebbanga lyetumaze mu kkooti nga tuusa tetubirabangako abula ebbanga lyetwamala mu safe house bingi byatuukako era bingi byebatugamba nga mukageze ekyasinga ngaotuwezebwa mu kaseera mwakale kaseera Kyagulanyi alina plan B eriki kyekindako programu yeriki ninge kyamagale tumanyi para yetumanyi nteekateeka ze nakikyalooza kwasitabale ekimanyi yalinga menyisha bwekyagaana nga batusiza bwe batusiza bona ne batugamba kati kale banayimukirize tugenda balina ku state house ebyakole banabikolebwa covid test ne bazikola byonna nekigaana watafuna tibagamba banange kukola emwenende wabutwala mukote nebatutuusa mu kkooti ne batufuna bye batufunaana byonna era tebakooya tebawumbula ne mukomera bajja batugambe batusuubiza bingi bye batusuubiza nga bye batugamba nga akkiriza mukole bwe muti muva mu kkomera simwe basibe bali baliwo bebakola mbaga bakola ki bali mu bulamu bwakwayagala mumuli wano mubonaawona famire zamu tubagamba fe tukkiririza mu ekyo kuba tumende tulina musa mweyo embeera abakanso batuyambako baloya bafeetwalituna pulezidenti waffe teyatwera kubera yasigala ajja atulambula yatukyaliranga mukomera wamu ne general secretary waffe n'abantu ab'enjawulo ba mp abamu okukkiriza